Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrah mukasage manya gange omulungi atulaba nkwanirizaako ku Thebusinessmind. Olunaku lwaleero lunaku lwa Sunday era nga buli lwokusatu n'olwa Sunday tuba n'abakugu okutunuulira ebya business mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda era nga olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 September omwaka 2020 ndi wasanyu okutegeeza nti tuli ne chrislule omukugu mu bya business nga achiikirira company ya Logical Motivators nga kwotadde ne couple of financial consult era nga at the same time companies ebbiri zezituteekamu essente okusobola okulaba nga tukutusaako program eno netambula bulungi nnyo era nga nja kusaba Chris abuuze ku balungi abatulaba tubalamusizaako nnyo mwebali gye mutuusako engalo n'omukama tumwebaza Allah tumwebaza olw'okubanga abasaasidde n'abatuusa ku birungi n'abafunye obuzibu tunakuwalirako wamu nammwe ate era ne tubasaasirira ne tubasabira omukama ebyo abibavuunuse abali emitala w'amayanja abali wane ku lukalu lwaffe olwa Africa n'abali mu ggwanga Uganda twagala okubakubiriza obudde bwammwe obusinga mwongere okubumalira mu bintu ebibagattako okusinga okubumalira mu bintu ebibatoolako n'olw'ensonga eyo twagala okubakubiriza mwekuumire ku mukutu musubscribinge ku WOLOKOSO extra digest mugoba nsonga specifically abatono nnyabo abatono eddala kubanga nga luli bwe nakugamba Ibrah omusomesa waffe yatusomesanga mu sini ey'okubiri yajjanga ng'atambula asooba yajjanga kasoobo ne tumubuuza nga tunnyuka ne tumubuuza nti lwaki obadde ng'ojja otambula kasoobo ojja otambula mpola mbeera ekyekuleetera okukola bw'otyo n'agamba mummwe abalaba WOLOKOSO extra mulimu abagenda okusiimuula mulimu abagenda okusaawa omuddo mulimu ba engineers mulimu abasawo mulimu ba bank managers mulimu abantu abanabyabufuzi mulimu n'abantu abagenda okubeera ba business ba entrepreneurs kati mummwe wano bwe sijjanga nsooba abeebase tulina obbaleka nga beebase kubanga tulina okufuna abatusaayira tulina okufuna abasikaali tulina okufuna abayonja ebiyumba abalina emirimu egisookerwako abo bonna babeera muffe n'olw'ensonga eyo abeekuumidde ku mukutu tubeebaza nti basazeewo ne baba nga tebali mu kategore eyo omusomesa gye yali ayogeramu. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege wiiki ewedde in fact olwokusatu twali tutunuulira engeri famire za Africa gye zikoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nga ziremesa abaana baazo okukulaakulana era nga kino kyetoololera ku mbeera yakuba nti olufunawo omulimu bw'oti ne bakutika omugugu gw'ekika kyonna oba omukugu gwa family. That was our last topic last Wednesday. Oyina comment z'abantu waziraba olaba abaasanyuka abanyiiga n'abamu abaali positive about it n'abamu abaagamba nti kyabayisa bubi in terms okuba nti bazze bakimanyi naye nga tebalina kiboogererako bangi nnyo nga bagamba abamu bakwebaza okuba nti wavaayo n'okyogerako bo nga tebalina muntu azze akyogerako oba a recap of last Wednesday's topic. Kati okusooka Ibrah nkwebaza era ssebo twagala okutwala omukisa guno okwebaza WOLOKOSO extra olw'okubanga etusaasidde network platform kutusobola okutwalira ebirowoozo byaffe bino ne biyamba abantu si kikolwa kya bulijjo kubanga emikutu emirala ogirabako bintu birala naye wasalawo ne weerekereza n'ogamba no tubeeko akantu ke tuwa baganda baffe ke basobola okuzimbirako obulamu bwabwe. So ku nsonga eyo gye twaliko olunaku olwo olwokusatu naddala olwa wiiki eno nnyongera okukubiriza abantu baffe ensonga nnyingi nnyo lwaki abantu bano tubeesigana ddala betuwangaala nabo be tuyita famire be bantu abatuzaala abantu betuzaalibwa nabo abantu betuwangaala nabo ba gye tuyita mikwano gyaffe n'abantu betukola nabo eyo gye bayita famire. Famire eyo ebintu bye twagyogerako baabiwulira bulungi nyera sagala biddamu naye akenjawulo kenjagala okubagamba abantu abo mubeegendereze nnyo mubateekeko eriisa ejjogi obwesigwa n'obwesimbu bwe mubateekamu ebiruubirirwa byabwe si bye biruubirirwa byammwe. Abantu babiri mwenna mutambulira ku bintu byanjawulo gw'olina ekiruubirirwa kyakulaba nti weekulaakulanya ozimba faamu yo ozimba akediyo ozimba apartments zo condominiums ozizimba ozimba gundi self contained rooms naye ate n'ono omuntu waffe ono gw'owa ssente si bye biruubirirwa bye. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza mubeeremu n'empisa ate
muyiga okulya ku kamulali. Kamulali oyo alina ebintu byakuyambako otuuka n'okambuwala ng'ebintu ebisinga bino ebyangu ennyo ebikuyita mu maaso oyiga okukambuwala n'oluma amannyo n'obaako ebintu by'osobola okwogera abantu ababya tesobola kukola ki. Kamulali sikugamba nti ogenda otumye emmere obagambe mumpeereko kamulali naye ntegeeza mwogere ebintu abantu bye bataagala kulya naye ate nga bibayamba. Mwe bye mukola ng'ebibayamba oluusi bibeera bibannyika. Leka kuddira kubonaabona kw'omuntu ali mu famire kwe yali badde alina okuyigiramu ate gwe omutereyo akabega. Omulemesa okuyigira mu kyeyali badde ayigiramu. Muleke byalina okuyitamu abiyitemu, byalina okubonaaboneramu. Omwana wa kkojjaawo bw'aba alina omuntu gw'afunisizza olubuto nga ddala kituufu ateekwa okugenda asaavinga ekibonerezo kye aveeyo ng'ategedde nti okufunisa olubuto kikyamu. Ekyo muleke akikole ki akisaavinge. Anaagenda okuvaayo ng'ayize kuba ne mukama waffe yali badde takomereddwa ku musaalaba mu abasiraamu simanyi wamwe bwe kiri naye waffe eno n'omuntu gw'omwana we gwe yali asinga okwagala yayita mu bye yalina okuyitamu kubanga waalina okubaawo okununibwa oba ku kye bayita okutuseevinga. So n'olw'ensonga eyo recap ya programu ey'olwokusatu muyiga okulya ku kamulali mwogere ebigambo abantu bye bataagala kuwulira oba mugende mu kisome ekitabo ky'omwami gwe bayita Robert Glove. Ekitabo ekyo bakiyita How to Stop to Be That Nice Guy. Abantu bulijjo gwe bamanyi nga gwe oli mulungi, mwana amize embira, mwana alidde ejjirita, mwana amize ekikwaso, simanyi ekyuma kiraalidde mu bitooke, simanyi ebyo ebintu bwe ebitatera kukugattako. Muyiga okubyejjawo. Naddala abantu bafagana abali e Bulaaya balina okuyiga ate n'okwesiga abantu. Ebiseera ebisinga Ibrah ba strangers batuprovinze mu bulamu nti basobola okwesigika okusinga enganda zaffe. Abantu b'osanze mu bukulu abamu batera okubeera ab'omugaso ab'obuvunaanyizibwa era abantu abeesigwa gye tuli okusinga abantu betuzaaliddwa nabo. Mu bimpimpi ebyo bye byange era mbabuuzizzaako mwebale bye mutusaako engalo omukama abatusaasirire emukola bisobola okutambula. Omulamwa gw'olunaku olwali tugenda kwa tutunuulira kye bayita discipline mu business. Discipline in business n'abantu abatwetoolodde nti ebiseera ebisinga buli kika kya business kiba n'empisa oba amateeka agagifuga. Buli business eba ne discipline mwetambulira ezigigayidinga ng'era buli lw'owaba okuva ku discipline za business eyo business ng'eyo kapuuti ng'eyo eva ku mulamwa ng'eyo egendezera kumwa. Era wabaawo n'abantu abeetooloola abantu mu biseera ebimu mu biseera bya business. Weetaaga discipline kikaaki okuraninga which kind of business. Era at the same time weetaaga what kind of people, what category of people do you need bakwetooloole oba babeere close to you oba babeere nearer to you when you're running a certain business. Olwaleero omukugu chrislule agenda kubanga atunnyonnyola because waliwo ojja okutuuka nga mu butuufu waliwo abantu nga mikwano gyo naye ng'olw'ekika kya business ky'okola tojja kubeetaaga kuliraana. Tuli fenna? Yes sir. Tandikiraawo. Kakati mu bimpimpi abantu mu programs ze tubadde tukola eza bulijjo nze ntera nnyo okutakula abantu bwe bataagala nkwate. Ne nkwatawo ne wabaluma abamu ne wabulira bubi ne bajjawo mu comment wansi ne bagamba ebintu byoyogeddeko tusobola okwogera ebirala. Njagala kutunula mu kamera bulungi nnyo. Gwayagala byenjogerako kozesa omukutu gwe gumu gwe nkozesa. YouTube okugulawo tebalina kye bakuggyako ky'amaanyi. Gulawo omukutu abantu bawe byosobola okukola ki. Si malala naye ngezaako kuwa principle etufuga. Nze sigenda kuddira nsitule saagala kukwata kwezuula kwange nkukwate nkusige muggwe. Gwe byoyagala okwogerako noonya omukutu ebintu ebyo byogereko era obiwa abantu. Okuddayo ku kyoyogedde ku kya discipline ebiseera ebisinga mu family zino mwe tukulira naddala nga njagala okukaatiriza ku programu gye twakola ku lwokusatu lwa wiiki eno. Abantu bali babiri b'osinga okwetaaga mu bulamu babiri. Omuntu asooka ye muntu akuzzaamu amaanyi. Omuntu owookubiri ye muntu akumalamu amaanyi. Yensonga lwaki ne mu masannyalaze gaffe bwe tubeera tugakola abantu abasoma science bajja kutunnyonnyola batubuulire nti ebiseera ebisinga tubeerawo ne positive ne tubeera ne negative ne batwe bwe bityo bwe bitambula emmotoka.
negative ekuyamba ddi ekuyamba ekiseera kyonna abantu abakumalamu amaanyi ne bagamba ekyo tekijja kukola obetaaga abantu abakuzaamu amaanyi ne bagamba Chris ekyo kisobola ojja kukikola nabo bokalo ki tubetaaga kati gye bayita empisa oba discipline mu mirimu gyaffe gye tukola ne mu businesses ze tukola ne mu bulamu obwa bulijjo gye tutambulira mu famire zaffe buli lwotabeera na mpisa buli kintu kyonna ekitambula mu bulamu obwa bulijjo kirina empisa ekifuga kati mu lulimi oluzungu discipline osobola ogistrokinga ne principles Ibrah Mukasa abamumanyi eyinza okubeerayo abantu abakumanyi ne baga nti omusajja obo omukubira ssaawa 5 ogw'ekiro tasobola kukukwata essimu ye ezizaako muzikwata ssaawa 4 ogw'ekiro eyo ebeera discipline era obeera ogitaddewo kati discipline mu lulimi luli bwe tugivunula ebeera emala neefuuka principle nti Ibrah mu ssaawa 4 okudda waggulu tagenda kukwata ssimu zange kubanga mu budde obwo ansuubira okuba nga sigenda kukola ki mukubira singa ofuna embeera ekuwaliriza oba ey'obwerinde oba etali ya bulijjo n'okubira Ibrah mu ssaawa ezo n'atakwata bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwe okweddamu n'okwekuba mutima n'ogamba ono omusajja essaawa bwe zitakwatiramu ki simu kyengezaako kutegeezamu ekyo kyeki abantu baffe bano abali e Bulaaya abatulaba puroguramu eno okusinga egenda gye muli discipline mu bintu bye mukola ne ssente ze muweereza e Uganda ne bizinesi ze mukola e Uganda discipline yeetaagisa si buli kantu akagenda okuyitawo nti weetaaga okubeera involved buli ekikolebwa ewaka gwe basookako ekisembe ewaka gwe basemberako oteeka okuba nga olina discipline nti ebintu ebimu tukola ki tubiyingirira bw'obanga tokkiririza mu byawongo lwaki okwata ssente n'oziteeka mu byawongo principles zo mu bintu by'okola egamba ki egamba bweti nti ssente ze nnyina okuweereza abantu abayamba ewaka buteeka okuba nga buvunaanyizibwa bukwatagana ku bintu 4 okulya okwambala okusomesa abaana n'okubeera mu bulamu obwa bulijjo nga buki nga bulungi bw'obeerawo ekiri emabega w'ekyo ekintu kyenjogedde gwe n'ogamba nti nze ebyo sibiyingirira kati we discipline ng'omanye nti ebyo ebintu bye boogeddeko ebina waggulu sibiriimu era sigenda participatinga mulekeraawo okukozesa ssente zammwe ng'ezitalina byakukola omuntu abeerawo nga bagamba nti oyo Idris bw'atyo bw'ali batuuka n'ekiseera ne baba nga baakumanyiira nti oyo bw'omukubira ne wayita ennaku 2 nga tannakuddira olw'okusatu azisindika kati weetekemu embeera egamba nti bwe mba sizikuwadde tekitegeeza nti sirina wabula kitegeeza nti principles zange ne discipline yange teŋŋanya kumala gasaasanya ng'omuntu atalina magezi mu mutwe engalabi yange ngikozesa okukola ebintu ebingattako bwe biba tebingattako ebyo sijja kukola ki byenyigiramu n'olw'ensonga eyo ekigambo Ibrah kyotuleetedde olwaleero kye bayita discipline kikulu nnyo mu bizinesi zaffe discipline mu bizinesi etegeeza ki nti mulimu ebintu by'otateekeddwa kukola nga bikontana ne principles ze ez'obulamu nga gwe bw'onajyano n'ogamba nti nedda bw'ebanga programu terina muntu gwezimbako ng'ali bweru oba ng'eri Uganda sijja gikavaringa bwe kiri n'ogamba nti programu bw'ebanga eri mu kukolebwa ng'eri mu kuvoola eri mu kunafuya oba eri mu kutoola ku muntu ali mu kwezimba okugenda mu maaso eyo sijja gikola eyo gye bayita ki principle eyo gye bayita ki discipline buli kintu kyonna ekireetebwa mu maaso go ente ezo zensanyula nnyo oba n'ebisolo ebirala ng'embuzi tezirya muddu ziriraanye ku kiraalo eyo naye ebeera discipline lwaki ziddira bwe zissa obusa ate gwe muddu bwe ziba zirya zaawula kazambi n'ebirimu amakulu nti bwe tuba we tussa obusa tetujja kulyawo naye ate ffe abantu ekyo tetukirina gye tussa obusa ate gye tulya kakati ebisolo omuntu yampeerezaako akafaananyi ng'ente ginnaayo etambula egiva ginnaayo mabega n'abuuza n'abaako n'akafaananyi akalala keyageraageranya nako ng'emmotoka ziringa 108 zonna zeetadde mu kifo kimu teri esobola kutambula n'abuuza ku nte n'abantu aliwo alina discipline ebisolo ne biba nga bisinze ku bantu so n'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu baffe bano bwana Ibrah Mukasa abatulaba discipline mu byenkulaakulana ewaffe eno ebeera nkulu nnyo discipline yeekuyisa ku kirabo ky'emmere n'owunyiriza akawo n'ogamba ezaleero tezirina kgenda waagundi nyina zigulamu kiki akawowo n'okukola ki n'okayitako discipline etegeeza ki nti bw'oba ng'oli ku dayate
n'ogamba nnina okusala omubiri togenda ate kutuuka ku kifo kitunda mmere gye bayita junk food ate ogule discipline ejja kugamba nedda togula tugende ewaka oli ku fruits kubanga oli mu gym so discipline mu byenfuna mu businesses zaffe zetukola ne mu bintu ebya bulijjo yeetaagisa era nkulu. Njagala tutunuulire Chris di principles ne discipline lwe bifeiringa. Ebyo bibiri ebiseera ebisinga ekitera okuleeta okufeiringa kitera kutuviira mu kwagala kusanyusa abantu batwetoolodde. Ebiseera ebisinga abantu abatwetoolodde ntegeezaani baganda bo taata wo maama wo mikwano gyo n'abantu bewasoma then ne bookola nabo. Buli lwobanga otambulira mu buufu abo bw'okubanga abantu abo bonna obakuumye nga bonna basanyufu bakkiririza bakkiririza era ng'okkiririza mu bye bakola era nga nabo bakkiririza mu by'okola ogenda kumaliriza obasanyusizza naye ate nga gwe tolina gye weeyongera. Teriyo omuntu Ibrah afuna ssente nga talina discipline mu nfuna ye. Njagala kukubuuza lwaki olowooza abagagga bonna be tulina mu Kampala teri gwe baali bakutte ku kamera ng'ayiwaayiwa ssente ng'azigabagaba ng'azikasukira abantu era abantu be tukwata mu kamera nga bagabagaba ssente n'okuvoola abantu abalabe babeera bawa babeera be tuyita ba socialites. Omuntu okumukakasa era ng'oyagala okumanya nti olina kumala kumulambuza bintu byo n'omulaga nti nze nnyini wano nina kino nina kiri then omuntu oyo n'alyoka afunamu kasente akatonotono n'agenda mu kirabu n'afukamiza abantu then olwo ne tumanya nti akola ki nkyalina. Kyentegeeza mu ekyo kyeki abantu baffe bano mu b'eŋŋanda mu bamama baffe mu ba business partners n'abantu be twasoma nabo then ne betukola nabo discipline balina okugimanyiira nti ebintu ebitajjudde tebiyinjiikira. Ekigambo ekyo nsaba nkiddemu. Ebintu ebitajjudde tebirina kuyiikira. Bw'obanga ekintu tolina kukikola omuntu muleka ayite mu kusoma kwe mu kubonaabona kwe mu kuyiga kwe asobole okufunamu ekintu ekirungi. Ebiseera ebisinga Mukama waffe ono Yesu Kristo bwe yali badde ng'agenda ku musaalaba kitaawe oba mukama we yali badde amulobedde okuyita mu kubonaabona okwo naye lwaki yamuleka akuyitemu kubanga waliwo ekigendererwa ekyalina okutuukirira. Kati gwandaba abantu baffe bano ab'eŋŋanda bw'obanga obayina nga bantu balamu bantu balungi nnyo ng'era empisa yo gye weekuuma nayo ekuganya abantu bano okubeera nabo mu ngeri esinga okubeera ennungi genda nakyo mu maaso. Bw'obanga olinga nze bwendi funa discipline ekukutula ku bintu ebitakugattako then ogizze ku bintu ebikugattako then osobole okutambula. Thank you. Tuli ku Business Mind olwaleero olwa Sunday. Ibrah Mukasa ge mannya gange. Tuli ne chrislule era tuli powered by Caplog Financial Consult nga kwotadde n'aba Logical Motivators nga bano basangibwa ku Nkuruma Road ekizimbe kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance kiri mabega wa Orient Bank oba mabega wa Uganda House. Gwali mu Uganda osobola okumuvinga towards that building n'oyingirayo n'olaba abakulu abo aba Logical Motivators ne Caplog Financial Consult basangibwa mu kisenge bisatu 2C 302C yeyo suit moyinza okubasanga n'oyogerezaganyamukko nabo ate nga atalina access kutuuka ku office yaabwe osobola okweyambisa ekibanja kya internet ekya www.caplogfinancialconsult.com oba www.logicalmotivators.com. Chris, wayogedde ku point ya abantu bali babiri betwetaaga mu business. Twetaaga abantu abatu encouraginga abatugamba nti yes kisoboka, it is possible, you can, nga batugamba osobola. Then twetaaga n'abantu abatulemesa abatugamba nti ekisoboka, abatumalamu amaanyi. Di abatumalamu amaanyi bano lwe basinga abatukkiririzaamu amaanyi. Actually mu byenfuna abantu abajja ku office era njagala okuyisaawo akalango taata nzikiriza. Abantu baffe abayina abaana naddala bano abaana ng'olaba nti omwana ayina embeera atandise okubaliga abaana abo tubafunira obudde obumala ffe tukyali bavubuka tutuula nabo ne twogera nabo ne tubategeera then ne tubasalira amagezi n'abakadde bennyini abaagala okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe
kubanga ffe twava mu kusoma bayibuli okugisomesa abantu abali okubaja mu ekimu eky'ekumi naye ate ne tugitegeera kati tumanye obuvunaanyizibwa bw'omuzadde butandikirawa era bukomawa era tubasaba abantu abalina abaana n'abazadde abeetaaga okwongerwako okubangulwa abantu abasinga Ibrah ekizibu kye tusinza okubaana nakyo naddala abantu abali emitala w'amayanja batunuulira emyaka gyaffe ne bagisaamu amaaso nze olwaleero ndi emyaka 34 mu kiseera kino singa mukama waffe wabadde afiiridde n'alibadde mu musingo obukulu yatandika ministry nga wa myaka 10 n'agizimba paka ku myaka 3 then n'atandika okukola ebyafaayo ku myaka 3 n'afa ku myaka 3 mu emeka 3 ekikulu si kya myaka gye nyambadde oba gye nnina ekikulu bigambo by'enfuluma kubanga okulabikirwa kwange oba ekirabo kyange oba ekibala kyange kye nnina okuddiza mmwe tekirina myaka mwe kirina kuviirayo bwe nkifunira ku 10 n'enkibawa well and good lwaki fresh kid yayimba ku myaka 10 nga gw'oyina nkaaga nga toyina yadde akahit ke wali otaddeyo wa myaka 10 ayina hit ezi gw'oyina ki nettooke tto mu kyengera balirya ate ne batereemulugunyaako lwaki emyaka emito tegitegeeza nti omuntu aba tasobola kukola buvunaanyizibwa bwe nga bw'alina bukola n'ebintu ebisinza okuyuguumya ensi n'okukyusa dimension y'obulamu bwaffe nga bwe tuli abantu ababikoze babadde ba myaka mito Mark Zuckerberg ku myaka 21 alina kye yakola Jeff Bezos ku myaka gye yalina alina kye yakola Elon Musk ku myaka emito gye yalina alina kye yakola ne Mwami Ntake mu myaka emito gye yalina alina bye yatandikirako olwaliro byazaazimba paka ku myaka gy'alimu n'olw'ensonga eyo emyaka giremere balobera kutuleetera abantu bano bateekateeka mu baleete tubateeketeeke basobole okwenyumiriza mu bye bakola abantu bano ababiri b'oyogeddeko nze bempita ba negative motivators ne positive motivators abo abantu ababiri bw'oba ogamba nti in fact mpulira bubi nnyo bwe ndaba abantu ba socialites oba abantu ba influencers abali ku Facebook ne ku mikutu emirala nga bagamba abantu ababamalamu amaanyi mu beewale ekyo ekintu kibi nnyo temukikola abantu ababamalamu amaanyi mu beetaaga n'abantu ababazzaamu amaanyi ate abantu ababamalamu amaanyi mu beetaaga nnyo n'okusinga abantu ababazzaamu amaanyi bwe mu beetaaga lwaki ensonga eri emu omuntu akumalamu amaanyi njagala kuwa ekyokulabirako oyinza okuba nga wakulira mu maka nga maama eyakukuza si yakuzaala naye ate nga mukyala wa kitaawo n'agamba nti gwe ne bw'onaasoma by'osoma tebigenda kukola makulu naye ng'ate abaana bazaala abagamba musome okusoma kyekisumuluzo gwe n'okulanga agamba by'osoma tebigenda kukola makulu abaana ababi bazaala n'akulanga abagamba nti okusoma kyekisumuluzo obeerawo mu bulamu obwa bulijjo ng'oyagala kudisapprovinga mukyalo ono nti ekintu kye yayogera tekijja kukola mu bulamu bwo kati gwe n'abeera negative motivator we to live up to your dreams n'ogamba ngenda kikola era abantu bano abatulaba abali emitala w'amayanja nze nnyinako bamu oba babiri benjogedde nabo naga nti nze naveeyo nga maama ŋŋambye ne bwe naatambula n'endagawa sente sijja zifuna naye olwaleero nzikoze eki nzifunye era kibadde kinkozesa emisana n'ekiro kibadde kumukakasa nti nsobola zifuna wadde ebigambo bye tebirina effect gyendi ebiseera ebisinga abantu batera okuminimizinga amaanyi g'ekigambo nze ntera ne ŋŋamba abantu nti ndi mulogo omuntu n'alowooza nti mmala genda mu ssabo n'endogesa mumwa era nze Ibrah bw'obanga olwaleero ndeetedde abaana bo bw'oyagala kubaloga kigambo ekyo njagala kiddamu mu kamera abantu bakitegere bulungi mu masooka oba ekitabo kye bayita ekya book of Genesis mu kitabo ekyaffe ekitabo ky'abagoberezi ba Kristo ebintu byonna Katonda byasooka nabyo okukola kyalinga kigambo kye kyatonda oba ompulira bulungi n'agamba nti wabeewo ekitangaala era nekibaawo n'agamba nti wabeewo ekizikiza nekibaawo kakati bwe nkugamba nti ndogesa bigambo kiba kitegeeza nti nkozesa ebigambo byange n'embiwa amaanyi gw'otasobola kuloga gw'otasobola kuziyiza gw'otasobola kukola ki naye ate ebigambo ebyo ne bikola ki ne bibaawo abantu baffe bano mbakubiriza if you master the art of learning how things work toddayo kwetaaga kulimirira muntu wabula okozesa lulimi nobako ekintu kyoyogera nekikola ki nekiba kati negative motivator singa abagezezaako okukuleetera ekintu mu bulamu ekigezaako okukunafuya
nagamba no Ibrah ne bw'onaalagawa WOLOKOSO Extra tegenda kuweza abantu miliyoni 2 ogenda kukola emisana n'ekiro ku making sure nti omuntu oyo omulaga nti kikola kisoboka era nyina abantu benda banga batimbye ebipande bateddeko kisoboka it's possible nange njagala kugattako abantu bana ababiri omuntu agamba nti tekisoboka n'omuntu agamba nti kisoboka abantu abo bombi mubeetaaga era muleme kuwa abantu baffe bano bali ku mikutu gya gine gimigatta abantu omuntu avaayo olunaku lumu nagamba nti abantu abakumalamu amaanyi beewali obeetaaga nnyo n'okusinga bw'oyetaaga abantu abakuzaamu amaanyi. Abantu abo bali babiri abamalamu abantu amaanyi n'ababazaamu amaanyi di omuntu lwatuuka n'anafuwa n'abeera nga akkiriza defeat y'abamu discouraginga ebiseera bisinga ekireeta ekyo omuntu okubanga amaanyi gamuggwamu n'atuuka n'akkiriza nti ebigambo ebyamugambibwa ebiri negative nti bikola mu bulamu bwe kati nze njagala kupawalinga oyo omuntu atulaba siri pasita sirina kyaki ate sirina bensumba mbasumba mu byanfuna ebiseera ebisinga ekituleetera okuggwamu amaanyi omuntu n'atuuka n'agamba ebigambo ebyaŋŋambibwa ddala kituufu bintambuliddeko ate munange bano abantu baffe bano abatwetoolodde abeera n'okuloga talina gy'alaze naye akozesa lulimi naga nti ne bw'onaalagawa ogenda kufa ng'ozunga ontegedde kakati gwe naawe n'ogenda n'okolako ebintu 2 3 4 ne bitatambula bulungi n'oggwamu amaanyi noga omukazi ate yaŋŋamba okaziza naye emabega akatambi n'ogamba omukazi yaŋŋamba sijja kufuna mirembe ddala kituufu emirembe gikoze eki jimbuze bw'otuuka mu eyo embeera ewaayo omwoyo gwo n'ogamba nti nzikiriza ddala kituufu emirembe gimbuze olw'okufa kwe kutandika munnange Ibrah kisinga okwewuunyisa abantu baffe ensangi zino omuntu olunaku lwafudde si lwaba afudde omuntu afa omwaka nga gumu oba emyaka 2 emabega naye ne bamuziika nga wayise omwaka gumu. How and why? Ebiseera ebisinga osobola okubeerawo ennaku 10 oba okukendeeramu nga tolidde osobola okubeerawo obusekonda 3 oba eddakiika 2 oba eddakiika 15 nga tossizza tolina lunaku lwosobola kuzibya ng'essuubi likuweddemu olunaku essuubi lye likuggwamu okufaako lwe kubeerawo kati kye tuba tulinze kwe kuziika omubiri naye soola ebeera yafadda. So mubimpimpi kyembadde ngeza kugamba kyekiki nti abantu baffe bano abantu ebigambo nga bamaze okubikugamba nga bikutuuse ddala okiwulira bikuyingidde omuntu amaze okugamba tojja kusobola tolina gy'ogenda kulaga obulamu tolina ky'ogenda bujjamu kozesa ebigambo byebimu njagala okugamba abantu baffe bano abatulaba olulimi lutonzi ate olulimi lulogo nze omuntu ampita omulogo simunenya kubanga nkozesa ebigambo n'endoga Ibrah olwaleero bwenkeera ku makya ne neerangirirako omukisa ne ŋŋamba nti ndiko omukisa ogutalina buyinike ogufuna obugagga obutabaddewo mu famire yange okubanga olwaleero obugagga bulina kutandikira bunze busaasaana abaana bange n'abalinzirira eyo mbeera ndogesezza bigambo mbeera sigenze mu ssabo oba mbeera sigenze wa musawo muganda ne mugamba ndogera kubanga ne mu kitabo kiri kye nnakugambye omuntu alogesa ebigambo bye n'agamba era ebiseera ebisinga Ibrah kino kiyinza okuba kyakutuukako omuntu ayinza okukukola obubi n'omugamba ne bw'oliragawa togenda kufuna mirembe okujjako ng'ompadde ssente zange ebiseera ebisinga ebintu ebyo bitera okubaawo kati omuntu n'alowooza nti olina gy'omutambulidde abeera akozeseza biki olulimi lwaffe luno tulukozese bulungi nnyo n'abantu baffe bano abalukozesa ne batwogerako ebintu ebitajjansa gye tuli omuntu naga nti Ibrah ne bw'onaalagawo tojja kusoma n'omalako ekintu ekyo kirungi nnyo mu bulamu bwo nti olina okkisaako essira n'ogamba nti yagambye sijja kusoma kamulagireko bwerere nti nsoma ate era nenkola ki ebiseera ebisinga lwaki okukuzaamu amaanyi si kirungi mu bulamu by the way akantu kana luli nakwogera omuntu najja wansi awo naga Kristo oyogedde bubi abantu betwetaaga be bantu abasinga otuzaamu amaanyi abantu abakuzaamu amaanyi obeetaaga naye ebiseera ebisinga paati gye bazannya ennene ate tumalamu obumazi maanyi wadde intention yaabwe beera tuzaamu maanyi Ibrah wali obaddeko awo ng'okola ekintu omuntu naga genda mu maaso bijja kukola bijja kutambula n'otambula n'ekyo but somehow n'otuuka ku kisenge n'obaako wootomera noga naye omusajja ngambye bijja kuba bulungi kati nga tebirabise bulungi n'oggwamu amaanyi n'ogamba kanzira ebigere 2 3 emabega kati negative motivate ate awo waayingiriramu
buli lwabanga gambye ekigambo ekikudiscouraging nga nekikujja ku mulamwa okanya kupikamu n'opikamu omusajja n'agamba nti baatukasuka kulaalira naye ate twazaala birimba ekigendererwa ekyali ekyabwe kyali kyaffe tulemererwe naye ate twagenda okumaliza abantu bonna abo abasinga abagenze Bulaaya ekibasinza okuba focus ekisinza okubasindikiriza n'okubawagaawaga kubadde kubeera nti bagezaako kudisapprovinga abantu ababagamba nti tekijja kusoboka ne bagamba katugende tukole nnyo tukomewo tubalage nti ebintu bikola ki bisoboka so mu bumpimpi abantu abo bombi babiri era ne mu mbeera gy'obadde ombulizaako nti omuntu atuuka ddi n'awulya ng'omutima gutendewaliddwa n'agamba ng'alinga anafuye omuntu ono ddala situufu ebigambo bye yaŋŋamba bizzaamu amaanyi ebiseera ebisinga buli tutafuna sente tuba tulowooza nti kitugobako tekijja kukola makulu sente justifying the fact that you're becoming successful. You could be getting successful in one or the other wadde nga sente teziri mu kujja si buli kintu kyolina Ibrah okukola n'okisaako nnyo amaanyi n'essira na buli kimu kyo ekyobulamu nkiteekwa kukufunira mulimu ebintu by'otajja kukola mulimu ebintu by'ojja okukola bireme kufuna mubeeko by'okola nga tobitaddeeko ssira ate bifune katonda bw'ati embeera bwe yagigezaako gikola ki okugikola n'olw'ensonga eyo buli lw'oba ng'onoonya ssente n'obaako kalikozaako akatambi emabega n'ogamba naye omukyala yaŋŋamba tekijja kusoboka naye kati kisobose olumu tumanyi okugenda mu complacency mode success eno ng'emaze otutuuka wano n'obeera awo n'ogamba kati nzimbye nguze emmotoka n'owummula then what ng'olaba byonna ebisinga biringa ebikoleddwa tonnaba kutuuka ennyonyi tonnagigula tonnafuna lyato ligenda ku mazzi tonnazimba ku acres 10 tonnaba kulima bintu nga passion ye eri mu kuwanula miyembe waliwo omuntu abeerawo n'agamba nti nze passion yange kugendako kuba ku nsaali panule ku miyembe then njire ku bikoola awo mpente zange ng'eyo passion ye kati eyo bw'obanga ozimbye buzimbi nnyumba n'ogula akamotoka n'obeera awo n'ogamba akiwedde then obeera ogenze mu complacency mode kakati tukujjayo tutya abantu baffe bano abakugamba ebigambo ebikumalamu amaanyi balina engeri gye bakwamplifyinga n'ovaayo ng'ogamba nino kigezaako kijja kukola ki kijja kubeera thank you so much omulungi atulaba olunaku lwaleero bwe tutyo bwe tulabise era nga nkutegeeza nti tubadde tutunuulira discipline nga kwotadde discipline in business n'abantu abatwetoolodde era nga Chris essira litadde ku bantu bano bali babiri not necessarily nti mukazi oba mukyala omuvubuka oba omuwala wabula abantu abakugamba nti kisoboka oba tekisoboka be bantu betusinga okwetaaga mu business batwetooloole so ngenda kubanga mpunzika naye nga sinnawunzika Chris njagala turapping up omulamwa guno your last remarks eri abantu abatulaba ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero okusooka njagala kusaayo disclaimer eno ngenda gikolanga buli lwe tukola video abantu baffe bano abatulaba nga balina ebintu bye baalyagadde twogereko njagala taata kubasaba sibi buli kyemwagala nti tujja kusobola okukyogerako ekyokubiri bye mwasoma ne gye mwakulira ne gye muli kati tetubiinaako buvunaanyizibwa ezo nteekateeka za Katonda n'ekyokubiri oyinza okuba nga gwe ebintu by'obadde olyagadde twogereko owulira Chris byayogeddeko sikuyinaako buvunaanyizibwa kale gwe nkusaba YouTube eno okugulawo account tebakusasuza oyinza naawe okufuna ekibanja ky'okugulawo abantu baffe bano n'obaako information gy'okola ki ne tukwatira wamu ky'olaba tetwogeddeko wano gwe n'okyogerako I think it makes sense. Kisobola okuyamba omuntu wa bw'olaba nga Chris takyogeddeko bwe kyogereko okituwa ekisobola okutuyamba kyenjagala okumaliriza nakyo nti tewaliwo omuntu yenna agenda kufuna mu bulamu bwansi nga talina discipline mu byanfuna bw'obanga weefumiridde okuba nga olina family doctor olina engineer oyina n'abantu abalala aba planners nyina omwami awe ennaku ezo gwe nabuuza ne mugamba lwaki employing family doctor notabeera na financial planner mu family yo nangamba nanti kakati oli ajanjaba family yange mu byobulamu ne mugamba ate olwo ow'ebyenfuna ye pati kijazanya obadde okimanyi nti sente osobola zikuŋŋaanya zonna nga gy'ozifunye omuntu omu n'amaliza nga azitutenga bw'ozireese zonna kakati financial planner agasaaki ate muleme kutunuulira myaka abantu bamanyi okukula emibiri box ne zigejja nnyo
nezifuna envi nezifuna n'ebisigadde amagezi ate ne gatabaamu. Amagezi Katonda tagassa mu boxi ziriko nvi. Amagezi Katonda agassa mu muntu amaze kwezuula. Okwezuula kwange bwe kubanga kwa kuyamba ngezaako olabe oba binaagaana. Bw'ona amala okulaba nti bwongezezzaako ebintu tebitambudde oli wa ddembe okutambula okugenda gy'oyagala. N'olw'ensonga eyo njagala kwebaza abantu baffe Ibrah naawe okwebaza ne ttiimu yo gy'otambudde nayo mwebale nnyo okutuwa omukisa guno. Njagala okukubiriza abantu baffe era n'okuyisaawo akalango. Foomu eyo gye twatadde ku logical motivators, foomu za bika bibiri. Waliwo foomu eriko ebikukwatako ne business z'oyagala okukola. Twazimenye bulungi nnyo ne tuzikuyitizaamu. Industries zonna twazitaddewo. Tulage bulazi era genda mu kabokisi awo otiikinge nti nze njagala kukola business ogitiikingeko. Ogende ku foomu number 2. Twakuteereddeko kye tuyita logical motivators business assessment checklist. Twagala kumanya oyimiridde otya mu business yo. Bintu ki ebitatambula bulungi, bintu ki ebitambula obulungi. Nayo gitujulize omala onyige pesa lye bagamba submit. Bw'omala okusubmitinga ogenda kujja butereevu mu mail address yaffe. Bw'ojja mail address tugenda gikozesa buli muntu ssekinnoomu tumuddemu. Then akasembayo era akatasobola kulekeka keka business card gye twayogerako omulundi guli. Tugidevelopinze mu ngeri bw'eti tegenda kuyamba ebintu nga bina. Ekisooka nga bw'olina engineer, nga bw'olina family doctor ne financial planner ne lawyer wo. Ogamba nyina lawyer wange gwempeereza ebintu ne financial planner mu bufu bwe bumu mwetaaga. Ne card eno egenda kuyamba mu bintu nga bina. Ekisooka emisomo gyonna gye tunaaba tuteeseteese oba giri virtual online oba giri waka wano waffe nga tutegese mu kizimbe, kadi eyo gwena kuba ogikozesa ng'oyingirira bwereere. Kadi eno emu ogenda kuba ogikozesa omwezi mulamba ng'okufuna phone calls 3 kuba kugwa ab'enjawulo gw'omuntu yenna gw'oba weetaaze. Noga njagala kukubira chrislule, njagala kwogera naye, kadi eyo egenda kubaako kodi gy'okozesa okusobola to access the human being. Omugaso ogwokusatu kadi eno ekuyambako okufuuka memba waffe. Nti buli tuba nga tukyadde mu kitundu kyo okutweyanjulira oba tokyetaaga wabula okozesa kadi eno n'osobola okutweyanjulira n'ogamba nti nze banange ndi part of logical motivators, ndi part of couple of financial consult, ABCD bitambula bwe biti mbadde nsaba mu nnyambe bwe muti. Then tukugoberera emyaka egiwererako ddala emyaka 3, emyaka 10, then okubeera lifetime member. Ffe twewaddeyo era tututa obudde bwaffe okumakinga sure nti ebintu bino tubiyitamu, tubiwa omuntu waffe nga bisoosegezesebwa, titubisomye busomi, tubigezesezza, then tubirabye nti bikola. N'olw'ensonga eyo tubeebaza, mwebale kusigala nga mulaba WOLOKOSO Extra, mugende mu maaso nga mutulaba, mugende mu maaso nga musubscribinga. Thank you. N'ebisigadde awo. Tetugenda kubanga tusukkawo, njala kwebaza tiimu gye ntambudde nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya nga kwotadde ne Tone Ssenabulya. Kulwa Businessmind ne Extra Digest mugoba nsonga Ibrah Mukasage manya gange mbagaliza olunaku olulungi omukama Katonda abakuume. Mwebale kugoberera, mwebale kulikinga, commentinga n'okusharinga content yono. Ate nga ekisingira ddala obukulu nsaba atanaba kusubscribinga, kindly subscribe. Ugenda ule kigambo subscribe awo kikoneko ojja kulaba akade nako kakonemu osobola okubanga nga buli tugenda ku mpewo ofuna program yaffe begenzeeyo. Mubere bulungi, nsaba Katonda abawe kyemusinga okwagala, abasasula obudde bwammwe n'okubanga mutwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi, mweraba.